Olimba nawe okimanyi nti tubadde nga tukola ku meeza emu emirundi mingi nnyo mbadde mugiraba tugenze kwa kusasa tugenze waffe tugenze mu mikolo gyaki gyonna gyonna tubadde tubeera wamu ekyo si kyekisoose ekyo kikadde kikimu Serena 19 mwezi ogujja kyekyokka kigambiddwa okuyidde ogenda kubeerawo abantu basuubirewo nja kubeerawo nze tebakyamanja nyimba tebakyamanja bakubi balungi bakimanyi kyengenda okukola nti kirungi Haji Serena mweteeseteese mutya kigenda okubeera ku Serena kirabikira mu mbeera wabuli muntu gyali esunze kusinga kirungi experience Semakula gyalina katane gyenina okubanga ojja kulaba kirungi. Awo omuntu we yeebuuliza Haji erinnya Mesach Semakula litegeeza ki mu kariya yo kubanze yali akozeeko naawe interview erinnya Mesach Semakula Bantu Mesach kojja wange ebyaddala Mesach muganda wange nange Mesach Menta wange nze ntambulira okubeera nga gamba abadde kyakulabira era Menta wange kwenzagabira ebintu bitambula bayisa batya ebistabuli nebimu nanjukiza nti ekyo tukikola ekyategana lisito ekyo kyakusooka kugamba era nga bali ti mama asigadde akyalina amanya Mesach yakuleeta mu ndongo. Yes, Mesach yali ali mu ndongo nga nze ndi muntu alinezya nemwegomba ng'osala nviiri ntandika bwentyo era asalawo okulemerayo mu music bigamu ki by'oyinza omuwa ku lunaku luno kuba okimanyi stress kati mungi nyinza mwagaliza kwa stress amulabika atidde nnyo naye tusaba nnyo tusaba abawagizi baffe n'abawagizi tumusasule bulungi tumujeko stress eyo kubanga ali mubwetaba atadde mu sente nyingi obudde bungi ateerabikirira ate alina n'essukaali banagamba tutagala alinnye essanyu lye linaava okulaba ku ssanyu lye nga Serena ejjula okulaba Aruna Mubiru papa Mami Catherine Kusaasira Nantume kiwadde abalabi baffe essanyu lingi nnyo abantu ne bagamba nti bannange oba wano tuwe yakavulo gundi Eagles Production bagirinde ku Serena Eagles Production bagirinde ku Serena yonna bajja kigattira awo banga lutala nayimba mayinja nayimba ze nenyimba n'abaana bayimba ne Maureen kitegeeza nti Haji gwe toyagala ku Serena awo toyagalawo Haji abakyala nga bakwagala amala okuteekateeka manye byaffe ebizibuzi birimu babikuba bakikuba bagala tufune amateeka amatuufu ebyawandiikibwa kikirizibwa tekikirizibwa kati ekirala kikirizibwa teekeba sikuulya kubanga ekyokola nkimanyi. Amiina toyanza murikulutinza abaana abapya ebyaggwawo kyobola kati tugenda kubeera ku Serena kyobola kati tugenda kubeera ku Serena okwaga Mesach Semakula fena nga wetulinga bayimbi ba band era nkakasa nti nno konsati eyo weggwa ate muninde kigenda okuva mu Mesach oba mukulu Geoffrey Lutaaya oba Ronald Mayinja oba Catherine Kusaasira oba Maureen Nantume ekyenjawulo abantu kyebasuubira oba kyebalindirira okuba nti balaba tuyinza okufuna omukisa ogw'okuddamu okulaba Eagles Production yonna era nkakasa tomanya Katonda akola ebyamagero naye ate mukisuubire okusinziira ku bizibu byobadde oyitamu ng'okaaba ennaku zino olabika ng'eyatereera kuba n'akanyiriro kazzeemu nkyebaliza Katonda kuba nti ndi mulamu sirina nnyo bizibu n'amabanja sirina nyine ebbanja amabanja wagatereeza sina banja wavayo kwemabega sigumana mu muntu mulala maanyi yandifunye ebbanja kubanga omuntu atakulaakulana omuntu ateewola takulaakulana abantu lwaki balowooza nti nno ate mukyakiika nakukiika ewa president ne looni bazisaba baziwa yeesobola tebawa omuntu looni ateesobola naye abantu beebuuza nti gwe omuntu bamuyita presidential advisor obeera otyawo n'okaaba ebizibu n'obanga n'ennyumba bagitwala n'okaaba muntu atalina bizibu n'omukulembeze w'eggwanga alina ebizibu so bwe mukeera bannange kujja kufuna buli ekitegekeddwa kujja kulaba buli kirungi
nsonga njema. Tickets zisangibwawa. Kakati tugenda kulanga ekirungi tulina emikutu egituyambyeko nga bannaffe aba BBS Telefina, bannaffe aba CBS FM, bannaffe aba